omutima mpulira guyika nkusaba ngumye ngumera nsubiza ebigambo bireke babitondeka ebyaliwo nakyusa nayisibwa bubi lutalo lwakiyekera kale ndesiga ngumya era nsubiza ebyenginule byonna nabireka mbe nawe omutima gwange nenkuwa kyenkusaba nesige kuba ndiwo guno omutima guwo ontumbizanga kayitingereyo mu malungu nga kasana kememula ompisa bubi nga koye kwe kugenda kibuyaga nga bwakunta enfuufu siraba nagendaga ekireyo mu matumbi pawa mukange mbuze takuse biwata kitengejja ku nyanja bwempamanta biroto byantiisa kusaba ngumye ngumye Gwe embeera gy'olimu ewaka nga ya bunkenke. Bunkenke bwokka. Ng'omubeera mu bakazi babiri kyekitegeeza. Wi naye teweeraliikirira oyo ye bagenda mulinya ku nfeeta agenda kufuluma ennyumba eyawe. Sirina kweraliikirira n'oku. Oli ye twaleeta greda Eyo katapira. greda esangulawo busanguzi bwe egenda kasangulawo kasimulwe n'ebyafaayo mu bitabo byo kagenda kuvaamu. Omwana alina engeri gy'akacunyaamu. Akacunya nange neŋŋamba bambi. N'okasaasira. Naye nga si njagala kagende. Ate tongaa oyagala kuzza lukwano. Sisobola. Tokyogera nako. Ruth yagenda. Agenda naye muganda nga wanaagendera. Ng'akitegedde. Bw'onajjewo ne nkugamba mpolaayo kaseeti. Tombuuza ssente wazitaddewa. Ale kiki? Omwana alya. Ekyo kyo mbadde nkisuubira. Emmere ya abantu abo. Abantu abo. Nawe olaba omukazi omugugu manyi gino waliwo abaana b'ensanga wali eri mu tawuni nga beetisse omugugu. Mbutuufu ngenda nengulowoozaako nendaba n'omukazi ono nga mugugu. Kati oluba lusaniya. Olaba luno lwapaka lasiti olw'abantu abataano. Bantu 5-6. 5-6. Omukazi aluli omu. Mugyete mene mugiteeka awo n'abagamba eyammwe eri bweno yange nzekka. Katonda wange. Kati olaba ky'olina okukola. Olina kugenda ku bino ebiduuka ebyo ebinene ebisuubuza akawunga. N'ogula kiraataano yo n'ogiteeka wali. N'ogulirako ebijanjaalo. Nze ndi wa miceere naawe mumanyi. Teekako akaceereko kirezo nga 10 zijja kuba nga zikumala. Muganda wa. Osobola n'okuddanga ewaka ng'omaze okulya. Gwe olaba abadde tanalya mmere gy'akalyako naye nga janakupa bwati ekigere wansi nenkwata ku kitala bwe nenga musisi. Kati kakutande omwerabire nti afulumyemu ebweru owulire ekigulube ebweru ogambe ennyumba yeegwa. Nali manyi musisi atwala ennyumba. Muganda oli omwana bamuyita greda mukokota agenda kakokota alwesi takweraliikiriza ddala ku bizinensi zo. Agenda nze Rose namugamba akawala akayise bubi. Okitegeera yatula bulungi mu kalakita yaffe agenda kujjayo bulungi omulimu gwaffe gwe twagala kye twamugamba kyagenda okukola. Kandi badde kagenda dda gwe mwongere mu bongezi mugambe akongereko pressure. Ko kakyesibyewo. Naye nga kagenda bulungi. Simanya kakyegumizza. Tasobola kumalawo. Mayina nakawaayo nga kameidi namugamba ako kameidi katuyambako wano. Wamuwayo nga meidi ate awo agenda kukachunyiza ddala omanyi omukazi ku meidi. Naye katusabe. Lwakuba ky'olina okukola naawe olina okulya kamulali. Kamulali ndi waki. Okendeze ku buwoomi. Mwana wa mukazi owooma. Olaba ono omuwala atuuka ekiseera n'akwesibako bw'atyo mbutuufu n'awulira nga takyayagala kantu kakkoonako muntu ayogera ku kaliimu omunyiiza nga wamuwoomera nnyo. Olaba oyo omwana
omwana ayinza obba yali yayagala dde okuva ku lujja nze nkikubuulira kino kati kijje ku nze ng'anoonya omuntu naye nga tewali nga bonna bamumanyi kati nze nenzija ntomera awo bwekyo nakyo okitegeera naye nze engeri gye ndabamu Ruuthi abasajja abamukwanye mbutu baabadde nabo tasobola kubulwamu musajja at least amugambako nti munnange gyatugenda ewaka tebaagala oba naabana bisiraani naye kasita gwe twaleeta bamuyita greda eyo yo grade agenda kumwera egenda kalima bulimi katusabe agenda naye vaala wanje ennaku zino sikyakutegeera ate otya okuva olubuto luno bwe lwagejja tokyalina apetayiti yange naye nga kiki nze kirabo okakasa nnyo gwe kirabo wobeera olaba vaala ayinza okubeera nga talina apetayiti yo kisoboka naye tomanya bikyuka nga nze Valentino gwe kirabo ate kirabo ye Valentino okujjako mpozi oyinza okuba nga gwe wayongedde okwagala emirundi gibeere mingiko gye ntera okubeera naawe naye nze mbadde ndaba ng'omulimu gwange gukola bulungi kuzi mugamba nti yongeramu onebujazaako ennaku ze wajjanga okundaba wazisaze sikyakutegeera kikyennyo anyway kankubulira amazima kirabo nze ng'omuntu namu okutya mu nze abazungu bagita phobia kati ze dina phobia ey'abakazi abalina embuto ennene omukazi olubuto we lugejja mpulira ekizibu kale nze nga nze mba ndowooza nti oba omwana mba ngenda kumunyiga olusi mba ndowooza nyinza okubeera nga tuli awo tuli bize ng'akaana kansi kambula ngakakutwalawo akaana se buyinza okasala nga kanyiize ku olwo ne kakuluma omuggo gwa Musa omuggo gwa Musa gwe guti ogwo omuggo gwa Musa tugumanyi kati gwolowooza Musa muggo ki gwe yakozesa okukwata Abayisirayiri n'abajja eno n'agenda n'akuba mu nnyanja wakati n'eyawula amazzi Abayisirayiri ne bayitawo gwali muggo ki muggo guno ogwa bulijjo guli gwali gufuuka n'omusota so kakati mukwano saagala olowooze nti waliwo embeera yonna naye jasinze nnamu phobia eyo ne tujja kitereeza mpozi n'omwana waffe ono namufunidde erinnya mukakasa linnya ki singa erinnya lya kabaka wa Buganda abadde balituuma erya kabaka nandi mutuumye kabaka kingi gombi abiri gombi nenga gatta naye munnange wano mu Buganda tetutuma kabaka erinnya kabaka libeera lya muntu aliwa magulu nnyondo naye gagandi tukoledde naye era wakinja mutuma kingi tujja tukolera anyway waliwo nekyembadde njagala okukugamba naye nja kikubya ndowooza oluvannyuma naawe va lwaki toŋŋambye kati njagala nsooka enkola research emala bulungi ebintu mbitegeere bulungi bugamba mbikugambe nga si byanjwanjwa naye era tolina kyotaasiza onetedde kati kweraliikirira bweraliikirizi nga ndowooza nti oba vaala oba abadde ki oba mulwadde oba alina ekimuluma oba alina kyenakoze ekibi tolina kyewakoze kibi naye gwelinda mala okukola research emala nja kukubuulira okakasa si kibi kale kamume naye era si njagala okimanya naye oludde okunywa amazzi kiki naye nga ngezaako nga weesoba omanyi oba oganywa yogati bwe mukubwa tokyayagala munywa bwe muleeta tebikyawoma bulungi sikyabitegeera ati iwe munonga naawe
Karen oli oti? Ndi bulungi ogamba otya Ruth? Karen onchaye. Just ndi busy. Karen wa busy n'okyawa mukwano gonze Ruth? Sinza kukyawa naye ba busy. Anyway nange era mbaddeyo. Kirungi ekyo. Baddeyo nga ndi bulungi. Ekyo kirungi Ruth oba oli bulungi. Anti kati nagende wa Karim. Nga bwe nagamba kati ndi wa Karim ndi mujja tuli mu bufumbo. Kati gy'obeera? Gyembeera. Nakyo kirungi bw'oba oli happy. Tuli eyo tuli mu kweyagala. Karen, ebbanga lyemmaze ne Karim. Okimanyi bulijjo simanyi nti Karim alina omukyala? Abadde takiŋŋamba nga nako nti oba Ruth nina omukazi oba ki. Ne wano nkutta ebintu byange ngenze wa Karim. Karim aŋŋamba Ruth nina omukazi era ajja wano. Neekaza ndowooza akola ki? Asaaga ntiisatiisa kwajjukira yali tayagala nkole ki? Ngende wuwe. Ndowooza ontiisatiisa biki neegumiza. Omukazi agenda kujja. Ajja kukuba biki kunza ajje tuneekuba. Nemugamba nze mukazi wagenda kujja amala akole ki? Adekewo. Mba ndi awo. Abeereko nno omukazi nti mukazi. Buganda Land Board number. Alinga njovu omukazi nga yakula nawola. Ruth, omusajja oba yaleeta omukazi mu nju ye nga mwoli minisita kwetaaga. Omusajja watukira okuleeta Buganda Land Board mu nju oba mayiro akenda. Seriously nkubuulira. Karen, abata kwetaaga. Okumanya omukazi munene. Okimanyi nti mu kusooka nali mmanyi maama wa Karimu yazze n'okujja. N'omala olabako oli omukazi. Ogamba ki kino? Otiira omutima ne gukkuba. Ruth omukazi agenda kukuba. Ena kyasobola kunkola. Gwafumba amazzi n'agakuyiira mu face nga you lose your beauty because of a man. Era nga nze ali awalinda okunjira amazzi. Ate okola otya nga akikoze? Ogambye omukazi munene, omukyala munene asobola okukola ekintu kyonna. Seriously Ruth, si kirungi kubeera mu nyumba ya musajja ng'oli mu mbeera bwetu. Kati nno nga tukyali ku ebyo. Olwo omukazi agenda kujja tukayanyawo ne Karimu biki ajja genda Karimu aŋŋamba agenda kunyanjulayo nga house girl nga maid. Ruth, omusajja waba atuuse ku extent ekwanjula mbantu be oba mu bantu bonna nti oli maid. Manya takwetaaga. Karen olw'omukwano gwe nnina eri Karimu nakkiriza nyanjuleyo nga maid. Olw'okuba mwagala Karen kyoyagala kikuseeza abantu ogumira bingi mu bufumbo ne ngamba ye ky'olunaku olumu agenda kumala akole ki? Agende nze nsigalewo nenzikiriza nyanjuleyo nga maid. Kati kankubuulire. Teri mukasajja akwagala n'akuleeta n'aleeta omukazi mu nju. Ayinza n'obbanga yeeyo mukyala we abadde ebweru. Ng'eyakomye bagenda tutandika new life ng'obeeramu obwo obulamu. Nedda naye nnaate mpozi ekirala kera ni omukazi mukambwe. Omukazi omanyi okutandika nanvumirawo nga sina kye mukoze. Omukazi wa ggwanga ki? Nze nimanya babanja kuteera babeera baggwanga ki? Bakiga. Bagenda kukuba. Ate tagenda kukuba. Kati otayinza kukuba. Agenda kutulako bwati. Ruth. Omukazi oyo wandi muviiridde. Bwana ntuulako nga nange nkozesa obutuni bwange nga mmutuulako nga tosobola. Toyinza kugamba nti wetwala n'omukazi mayiro kenda oyo tomusobola. Abakiga bakamba ku basajja. Ate omusajja watukidde okwetika mukiga wamuleete mu nnyumba munnange. Sirina gyendaga Karimu baana ne bwana leeta abakazi bameka n'abameka sirina gyendaga bo bajja kujja batambule bavewo bandekewo nze ndi mukazi wa Karimu nina okusigala mu ddiya lyange Karen namala kumaze kubeera n'omukazi mu nnyumba ajja genda tali musajja akwagala asobola kuleeta mukazi w'obeera ekyo kyo kiteeke embwongo obwo obuze naawe omusajja oba takwagala mutte mwesonyiwe muviireko ddala abasajja bangi ojja funa omusajja akwagala Karen olwo omuntu gwe bakulaga n'oyagala opowe wotunula omukyalo oli n'otunulira nange kale mutasobola kwagala mukazi oli ate bw'aba gwayina gwaleese you don't have that right okumulagira gwalina okwagala ne gwatayagala omukiga oyo asobola okufumba amazzi wali agakuyiire mu maaso
Face ogenda Ruth ogenda fira face yo. Beauty yegende mu lya kisero. Nakugamba va ku musajja nga takwagala. Ate singa kwagala nakulaga omukazi. Asobola okuintroducing nga girlfriend ngaki house girl. Can you imagine? Njagala kikuseeza. Ekyo kikuseeza. Karimu njagala sisobola kumala gapa wabwe. Kigenda kutta beauty yo. Kambere kanefuula omukozi agenda kumala voloza agenda kubeera ubanga. Nze nsigale mudya. Bwaba yakomyewo babadde bweru azze kubeera na baawo oti. Karen, ono lutalo. Rose. Oh. Webase. Nebase nko katono. Kiki. Tewali. Emirimu gikuuba. Gikola. Naye tugikutte bubi. Ndaba kati waliwo enkyukakyuka. Akuba akantu kakyegolimyemukko naye Yesu olina kwongeramu kibbuli okitegeera. Agamba nja kukola nja katulugumu. Naye ate tukacunya nnyo ate ne katuleetera poliisi. Nja kacunya mu mpolampola ojja kuba oliawo kasibemu ebyako swi. Nja kukola pati. Pati bakuwa oluseniya olwo lwokka nga lwa nnyama olw'omuceere lwokka. Wegamba kijja kuba kibbiiri. Nze ku lusaniya era kwentuulanga era lwe babampa. Ukagendera bwe kati. Nje tujja gisayirawo mu luggya. Nga kagenzi nga bukedde bulungi nga kagenzi. Okunyumiza kalimu tomumanyi. Buli Yesu olina okukola. Ndaba Yesu wakuba nti kale keegumyagumyamu ye naye nga ndabawo enkyukakyuka. Nagamba omulimu nja gusobola siremererwa. Kati gwe mumbeereyo kiki ekibeerawo kozinzize? Era nkacunya. Gwe mumbeereyo mu koona zammwe tekagamba. Tekanyumiza nnyo sikawa nnyo budde bwange. Yasi aŋŋamba biki mukazi we akola biki ngamba guma oba genda. Njaka kucunya. Yasi yongeramu kibbuli mpozi ekirala. Sumbusa tugenda kuzirya oba tuzireke? Sumbusa? Nagamba sumbusa zange tewali zikwatako. Sumbusa yange tewali gikwatako. Liteeka lye twakola. Osekaje? Onfunye bubi. Zitegeeza sumbusa ye. Ntegeeza sumbusa zetuliira ku kyayi, sumbusa ez'okulya. Mane manyagala va ku mulamu adatwaga kwesala sumbusa yange. Sisobola gyesala baki wesoboka. Omulamu tugongere nakwo amateeka tugongereko nga yo si yakuliibwako ddala. Kale kamutera ku kyayi kuleetera oli. Kale. Basumbusa efaanana etya? I wanna know what inside your heart, cause mine is empty without you. Mpulira nga nsanawo mulinu mwango mbusabusa ombalagala ningalumiddwa kamwaka omukwano gwo gwansesera mbangali eyo ku mwezi ekizungirizi ky'amapenzi kintwala kinzunza ndabe nze omumbejja